Bannayuganda njagala kusookera ddala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amannya Shamemanja. Mwebale nnyo Uganda, mwebale nnyo, mwebalire ddala bannayuganda, mwebale kuddamu ku recognizing at theatre weeri. Ndi musanyufu, ffenna tuli basanyufu nga ba theatre practitioners. Ffenna buli w'owulira nti waliwo omuzannyo gendawo, kyemanyi oba ojja kufuna ekirungi. Amaze kunonga emizannyo bagirabira mu theatre, ajjayo gisitula n'ogikuba mu Serena. Ogijawa, and what was your target? My target yali ya kuza theatre ngulu n'okuba nti bwe tuba tutegese tusobola okuddamu abantu ne bajja ne batulaba n'okulaga value ya theatre kyenva nagiteeka ku mitwalo 10 nti theatre wa bbeeyi ekya theatre abalabi baffe bakyaliwo n'ekirala yali creating a talkability okubeera nga musobola okuba nga mwogera ku theatre mwogera ku bazannyi nti oyogera ku Shamimu buli ssaawa osobola okwogera ku Sani buli ssaawa. So ekigendero kyange kyali kya kulaba nali ndabanga music industry etubisse nga talkability yonna mugiwadde bayimbi kati nempulira nga ngamba theatre tulina okuba nga tutambula n'omulembe oguliko, tulina twetaaga talkability eno kuba abaana bateekamu ssente nnyingi mu mizannyo naye ssente ne zitadda. Yes, so nengamba nja kuwaayo buli kimu kye nnina. Ensi ne bwe baba teba-recognize nze leero ne bwe ndiba nvuddewo abaana bange bali bagamba nti mama yakola kinene nnyo okulaba nti theatre eddengulu. So nayagala nnyo creating a talkability n'okulaga abantu nti n'aba theatre tusobola okujjuza Serena. Honorable Nsereko discovered you nagamba this is a real actor. Era ono ye muntu gwensobola okumentioninga mu bulamu nga by that time omugenzi Honorable Katonda wamaliwa era akyaliwo. Wawulidde otya nga era owulira otya mu mbeera ng'eyo oli yali tikyawo okubanga essaawa eno takyaliwo nga there is somewhere wootuuse olina bootandisa ozimba naye ng'omuntu eyakuteekamu ensigo takyaliwo. In fact ankato nze bwe bambikira ankato ndi omu ku bantu abaki na freezinga mu buliri mwe nali nentuulaawo nga simanyi kikiddako but nemala neŋŋuma neŋŋamba kasitafa atuleseewo tugenda kulaba nti erinnya lye tulisitula era guno omuzannyo gwonna gubadde gugenda mu maaso. Conrad Lubwama mutabani wa ankato bro abadde nga ngamba Shamim do this please do this kyemanyi Daddy agenda kubeerayo ngali proud bamita kubwa ajja kubeerayo ngali proud kubwa agenda kubeera proud do this n'ekyo nakikole ng'okimanyi nti kubwa era mu mutima gwange mbadde ngamba we are making kuba ffenna twava ku Royal Theatre so nze kunze mpulira essanyu n'okuba nti nga mikwano gya Nkato omuli Honorable Nsereko basobola okurecognizinga ne bagamba yeah she's a talent. Ku domestic violence yali ekwata ku baana abakyala mikwano abataata baba wasiza bakazi abakubiri bayinza kweyisa batya. It was all about domestic violence. But abanguko mako. Are you disappointed with Serena or you were fine? Tewali muntu gosa bakubira simuga abanja banzita. Ndi fine nga umanye ya show Zubenda. Sho nali netegese okugikola. Whatever kyonna kye nnina oba ki for me it is already a win. Ekigendererwa kyange kyavuddeyo. Yes. Bantu ki bosobola omenya appreciate okusingira ddala abantu abakubeereddewo. Njagala nnyo okwebaza management yange yonna abantu bonna benkoze nabo. Njagala okwebaza cast bazanyi bannange betwazanyisha eno. Njagala okwebaza abasponsors bange naye njagala okwebaza Dr. Ruth Kasolo. Dr. Ruth Aisha Kasolo nsaba Allah kumpangalize. Njagala okwebaza Honorable Nsereko ambereddewo kuva bwe namutuukirira ne mugamba nankolera drop he was supportive. Njagala okwebaza abantu ba UNCC that's National Theatre mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okwebaza abakyali bange ab'okukido yes temukoye then nebaza ba media personalities mwenna oba TV ki oba blogger oba ani mwebale nnyo mwebalire ddala naye okusingira ddala Masembe Sanchez Mako ani omulala gwe tubadde mu struggle Babi Frank Antambi Bule ne Saimo ate mwe mwayiyewo omubiri gwa njawulo. Captain Media ye yankolera ka video ke mwalaba kabadde katambula ye yagikola kalanka video kwegamba abaana b'amawulire simanyi oba baali bakikoleddeko omuntu omulala yenna but nze bakinkoledde.
show bagiwadde tokability gye nali neetaaga era nsaba Mungu buli omu bw'oba onneetaaze nange mbasuubiza nti nja kubaawo. Manyi oba bakirwana oba tebakirwana but nze kye mmanyi kye nnina okukola nkikola. What happened in Nigeria gwe watuleetedde obutaperforminga? No, ekyamuleeta yakikoze. Kiki? It is the awareness. Mwamuleta Awareness yagikoze, publicity yagikoze, Nigeria batwogerako, they know nti waali kyakoleddwa bulungi nnyo. He's happy, we are also happy. So abalina endowooza yoga nti Tumuzaayo leero. abaali balina endowooza nti yalaze kuperforminga noba disappointing. They were not disappointed, the play was perfect. Kuba bali baze kulaba production. So production yonna yabadde nnungi. No one was disappointed, not at all. Buli eyaze ku Serena, buli omu yalabye omuzannyo tetwamubbye yaweddeyo. People were happy, people were contented, buli omu yabadde okay. Fe ekigendererwa kyaffe bw'otunuulira theme yange mu kukola sheno yaliko awakening theatre to the world. Ne tucreating talkability mu Uganda ne bategera theatre weeri, in Nigeria theatre weeri. So we are planning to work more with the industry of Nigeria. Mbugaye wa cash down yagano performinga na yagala zero siningamba Zubenda waffe tasobola kikola kiki like ani yabagambye nti yagano performinga lwa cash down. hearsay abantu Okitegedde hearsay. N'olwaleero ngenda kuba naye ne John abadde naye. akasente wakamuwa kyalajjidde Ani yabagamba nti yali azze kukolera sente. yagira ku zero tewali sente. Teyajja kukolera sente. How are you related? We are not related in any way but tukola omulimu gwe gumu. He's an actor, I'm an actress. Tuli mu industry emu. Mugamba kibo mugamba kuba lwaleero omusibula. Yes, Ken, thank you. Thank you for the job well done. Thank you for being patient. Thank you for being a good person. Webale nnyo webalire ddala. Thank you for the opportunity given to the young theatre practitioners and to Ugandan theatre at large. We are humbled. Akatalekeka mwana lwaki tomusonyiwa? Mwana ki? Musonyiwa. No, Toto is a fellow woman, by the way. No, Toto is a fellow woman, and I know nti fena I know obusungu nina obusungu. Tayagala kumumanyira, sagala kumumanyira. So buli omu ndowooza yawa munne kye yali alina okumuwa. Then kaakati ekintu ky'empewo ekiri professional, so ne tukiteekamu wa balina okukihandlinga. So they are still handling it. Maybe they will call us one day, one time. Because they have to, balina otulaga nti bakola. Mbasuubira okuba nga batuyita. Nsome bulungi nti ebigambo byange byali nti njagaladde ku mpewo zezimu, saawa zezimu, okitegedde addemu ajjewo ebigambo byeyanjogerako. Because abantu bakiraba ng'ekiri light but nali nina show gye ntaddemu ssente nnyingi nnyo. Ze nali simanyi nti oba zinaavaayo oba teziiveeyo. So bw'ojja n'onjogerako ekigambo ekibi nga nina show. Nga tetwakiteesezaako nti oba munnange, nti oba bannange tulinayo show mutuwe talkability. Is that your friend? Who? Tash. No, Tash is not my friend, but a fellow journalist, a TV presenter, a fellow woman, and I love her ways. Ndudde nga mulaba ng'akola, ankyazizaako okwo ne ku programs ze. So she's a good woman. Yakafiiramu atya? Yate omutima gwe gwe tewali wano, tewali kipya ky'abantu bawano kye bayinza kukuvuma. So bw'oba ogendera ku bigambo ebyo oba obaako kikyamu. Sani bigambo ki bw'ogamba era abantu abazze okubawagira mu muzannyo guno n'obubaka bw'oweereza Zubenda okunyumizaawo ekibiina n'amaanyi g'ataddewo? Abazze sirina bubaka bw'amaanyi bwe nyiza bbawo naye njagala kwebaza abo abadde bataagala show yaffe egende mu maaso be tuyita ba haters. Beebale batwongedde moral n'amaanyi okukola ennyo. By the way, singa si bo singa osanga show yaffe teyandibaddewo. Bambi mwebale. Ba enemies mwebale abaakubye mbusimanyi audience yabadde biki. Wabweru wabadde wakalu naye munda mwabaddemu abantu. Kati kyaka balabye bweru. Sinza bwatuka onzise. Wabweru wabadde wakalu naye nga kati mundaye bebaletambuza bifaananyi byabwe nakutusabira butakola. Batwongedde amanyi munnaye
mukama buli gyakoma okulaga mulabewo nti waali okola ki okola bambi beebale naye kirala ogambye nebazani ono Black Panther wange Black Panther yes by the way yatumenya lya Black Panther she's my woman king era njagala okubategeeza I'm the Black Panther of Ugandan Theatre era njagala okubategeeza nti naku z'omwezi nga 15 December okutandika na leero olunaku lwondaba wano amaanyi gonna golabye nteeka mu Serena nga twalako obligato yes gonna nga bogalabye nga tadde mu Serena era nsaba ab'amawulire abambeereddewo ku Serena tugatwala amaanyi gaffe tugateeke ku obligato Sane agenda kubanga ate naye atulaga kyalinawo shoye 15 anti omukulu ajogedde kati munaye kati Black Panther ayogera n'eziramu